Mu kiseera kino ng'eggwanga lyetegekera okulonda okutandika nga 15 omwezi guno, gavumenti egumizza abagwira abawangaalira kuno ku mbeera y'ebyokulonda byabwe mu kaseera kano ak'okulonda. N'ekirala tubadde tubakakasa ku byokwerinda. Abantu babadde bali eyo nga bagamba nti ebyokwerinda tibiri bulungi oba wajja kubeera wakavuyo, tiwajja kubeera wakavuyo. Minisita omubeezi w'amawulire n'okulungamya eggwanga Godfrey Kabyanga asinzidde mu nsinkano n'abakwanaganya b'ebyobufuzi n'amawulire ku bitebe by'amawanga amalala n'akakasa ng'ebyokwerinda by'eggwanga lino bwe biri ggulugulu. Ebyokwerinda biri ggulugulu. Wano mu Uganda tiwakyaliwo omuntu asobola kutujjako emirembe gye tuyina kubanga tuliredde nga gavumenti. Ebyokwerinda biri ggulugulu. Poliisi weeri, amagye we gali, so timufuna kweralikirira kwonna. Ate n'abantu mbadde bagamba tibafuna kweralikirira kubanga ennaku z'okulonda bwe zituuka abalala bagala kugenda ewaabwe nga bayeralikirira, wajja kubeera wakavuyo, tiwajja kubeerawo kavuyo konna. Ono era agumiza bannansi nga yintaneti bwetagenda kugibwako mu budde obw'okulonda. Ate tubadde tubakakasa kubanga bakireese oba tujja kujja ku intaneti oba nedda, naye mbakakasiza nti intaneti tejja kuvwaako kubanga tuyina otherwise ey'okuzibiramu bano abakozesa intaneti bubi. Bw'oba oli radio stations tusobola kujjaako ku mpewo, bw'oba oli mu social media ng'opostinga ebintu ebitaliimu na results ezitali ntuufu, tusobola kujjaako esimu yo nitugijjaako nga titugjeeko ki intaneti. So abantu babeere bakakamu, intaneti ejja kubeeraku. Mu ngeri emu akinoganyizza nga bawadde abagenda okulondola akalulu okuva ebweru omukisa, kyokka n'abasaba omukisa guno gukozesa obulungi. Kulaba nti omuntu yenna ayagala ku observing elections zino bamuwe obuyinza bwe agende, naye obeere observer. Abalala bwe bagendeyo mu byalo nabo batandika campaign ate baze kola ki kulaba kati bo bakome mu kulaba tibakola kintu kirala. Maido John yakusagidde eggule lino lwa KTV Amalindirire.